Abatuuze abasoba mu 10 balumbye ne basalako amaka g'omugagga Sserwanga Reuben nga bamulumirizza okubaguza ebibanja ate oluvannyuma n'abeeguza abantu abalala. No bibadde ku kyalo Luwube mu Kasanje Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso ng'abantu abadde abakawu basazeeko amaka ga Sserwanga nga buli omu akutte endagaano bwe yagulira ekibanja kye n'okuleekaanira waggulu. Bakira basaba Sserwanga aveeyo gye yeekukumye balage ebibanja byabwe bye baagula kubanga bakizudde nti yaguzizza bannamagye ettaka kwe yabaguza ebibanja. Twagula ebiwandiiko byonna bino tubirina era kuliko signatures ze zonna yazisayininga naye bwakeera ku makya ng'atugamba tuli mu ttaka ly'amagye. Naye olwaleero luno baatuyise nga tumanyi tuzze kugera ku bintu bya tusasula ssente tutuuse batukuba kalango temukkirizibwa kuddamu kusalimbira ku kifo kino. Naye ng'ebibanja bye tulina twabigula ku mutaka yennyini Sserwanga. Sigamba nti no twesenza twagula. Bagamba bamaze emyaka 7 ku bibanja ng'ebbanga lyonna babadde basasula busuulu ne kanzu nga babiwa Sserwanga batulaze n'amayumba ge bazimbye. Zembeera wakaliga sibeerera najja ntyo okubanga nina zino zirisiitize yiino yiye waba yeewakana nze nja kugireeta lisiiti mulumirize yiino si yange sirina mashini yekuba lisiiti. Twagala Sserwanga atusasule atuddize ssente zaffe twamuwa obusuulu tumuwadde kanzu twegula. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti baweereddwa nsalesale wa butasuuka lwa 6 luno nga baamusa ettaka lino nnyini lye alikozese nga n'amayumba agalimu gakusendebwa. Bye tusanzeeyo ng'omusirikale atugamba atuwana orders ku lw'omukaaga twagoze nadda Sseŋŋenge tugenda mu kuba ettaka lyonna tulizibe. Twazimbako amayumba tulinako abantu batusanga tukola kasooli ne bagata omukoola muveeko ettaka lyaffe. Abantu yateekawo abantu babulooka ne babawa ebitundu babitunde bamala obbaguza kati essaawa eno batugobako nga situsasuddwa yadde. Tulina amaanyi gagenda kulwana n'amagye ago fenga abantu sekinnoomu. So tusaba Pulezidenti Museveni ne bekikwatako bayingire mu nsonga zino. Balabe Sserwanga tavaayo ne boolekera ofiisi ya ssentebe abannyonnyole ku kigenda mu maaso nga n'abamu bakimusaako nti yandibanga yeekobana ne Sserwanga okubatunda. Famire ya Sserwanga yatunda nga ffe tetumanyi nti ddala amagye gaagula so singa gavumenti gundi Sserwanga famire yaabwe batuula bo ne beesootinga wakati waabwe n'abaana abantu n'amagye naffe akazi tukagenda kufaako wabaawo obuyambi naddala okuva mu gavumenti. Sserwanga ayogerera ku lukumu lwa ssimu ategeeza nti abamagye balinako poloti 2 okuli poloti 83 ne 84 naye bazivunaanyizibwako. Barracks ffe twali tetukirinako buyinza kubanga emyaka 20 mugumu nga Barracks bakitwadde ekitundu kyaffe. Ategeeza nti yaguza abantu 10 bokka nga basigadde tabamanyi era yeeyamye okutuula nabo bagonjoola ensonga. So sikuga nti nze nakwatanga ebibanja n'entunda ebibanja n'embiguza abantu bennyini abatuuze be batundanga ebibanja byabwe ne batunzaako omuntu. Kati abantu bemmanyi benkugamba bemmanyi abo bennyini be bandeetera nti be bano tebawera na 10 na 10 in fact balinga 10. Ettaka eryogerwako liweza yiika 169 nga liwangalirako abantu abasoba mu 1000. Lydia Naraiso yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.